oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Akawuuwo kujja bukula n'omulaalo tumutuweewo ekyaganya tuyiseewo omulaalo. Akawuuwo No, not even retired. Mutare has never been a major. He was just in charge of witchcraft in the bush. Akawuuwo gwe va mu kkubo bonna ba mu kkubo omulaalo n'ayitawo ate tunaakulumba tutya situjja kukulumba kubanga otuwadde ekkubo. Akawuuwo Tugenda kwenganga buli muntu naawe kakoza mutalo bawayita ki beera gyo babeere nga toli tukulimbe. Temutugamba nti ate tuli b'amaanyi nnyo. Yeewaga tugenda fana omuntu awakanya Museveni tokyasobola kugoba nambata kiro n'ogikwata weewaga ki. Akawuuwo nammwe eyo mwetendeke nga ffe wano bwe twetendeke ewaffe. So mumukoleko tumbalekedde n'abantu abalala bafaananga Mutale ma Yellow Brigade Kiboko Squad Commander manya bino crime preventers tiimu yamwe mugenda okuteekayo tubalekedde. Jambo naye yuzu byammwe tembifuula byange. Akawuuwo tokyasobola kugoba nambata kiro n'agikwata yeewaga. Jambo jjako akawuuwo gano si mawulire wabula kijjobi. Officers have committed no offense. Weewaawo olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi gwa 4 omwaka 2019 osiibye otya omulungi eyeekumidde ku lutimbe gagadi olwa ABS TV akadde kaba kamawulire jjako akawuuwo ng'omusomi ndi nabo mareste era nga ndi ne munnange Mwenyango Mase katusooke tulabe emitwe emikulu tukomewo n'amawulire mu bujjuvu. Leero mu jjako akawuuwo abantu ab'enjawulo beesunga amazukira g'omulokozi olunaku olw'enkya abawerako bali mu byasava eby'enjawulo. We are putting a stamp and I encourage consumers to eat those animals with stamps or those carcass with stamps. Bano abantu ba highway ababeera mu kkuba bakikola checkpoint ne bakkiriza ennyama zokola ki kuyingira mu mukasi. Leero mu jjako akawuuwo abavubuka baludde amagezi okwolesa kye basobola okukola nga bawereddwa emirimu babakubiriza obutakulembeza mpapula zaabwe ez'obuyigirize. Ensi teyeetaaga mpapula zammwe. Ensi yeetaaga ebyo bye muyize bye mugenda okutugabanyizaako nga muweereza obulungi. Abasomesa babawadde buli kye beetaaga obbawa buli kye balina obbawa era kye bateekeddwa obbawa. Leero mu jjako akawuuwo abantu ab'enjawulo bennyamivu ku nsalawo ya kkooti ensukkulu mu musango gwa Wajirimiti bagamba abalamuzi balidde mu ggwanga lyabwe olukwe. Twali tusuubira nti naye kijja kuba bwe kityo. Jjukira nti bali abalamuzi yabalonda era nze ndabira ddala nga opposition yakusikuwalinze nnyo okulaba nga twafunyeeko abantu balamuzi 3 ku 4 nga kiraga nti nno nti ddala abantu n'abalamuzi n'ezzika eddamu zitaso okulaba ekituufu. Gano n'amalala ge tuleese mu jjako akawuuwo. Abantu baffe programs nyingi gavumenti zekoze naye mulimu endala ezitatutuukako naddala ffe ng'abakyala. Weewaawo kukulisaayo mu mitwe emikulu nate tugenda mu maaso n'okutuusaako amawulire nga bwe gatambudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga yo gavumenti esabiddwa okuvaayo eteeka amaanyi mu kuyambako abantu ba wansi naddala abo abaliko bye bayiiya eby'enjawulo nabo basobole okulaba nga bafuna okwekulaakulanya. Bino bibadde mu mwoleso gwa Poesa ewankulukuku katubirabe mu bujjuvu. Jjako akawuuwo abantu ab'enjawulo okuva mu bitundu by'eggwanga bitali bimu bakyayiwa wankulukuku okugula wamu n'okuyiga ku bintu ebyolesebwa bannayuganda mu mwoleso gwa Poesa. Omulangira David Kintu Wasajja asinzidde mu kulambula omwoleso guno n'asaba gavumenti okussa ensimbi mu bantu abawansi abalina kye bayiiya. Gavumenti eyongera okwagira ebintu ebyokwekulaakulanya mu bantu baffe bwe biti bantu ne bongera oluusi okumanya oluusi abantu balemwa okukola lwakubanga tebalagiddwa kituufu kyakukola naye omwoleso nga guno okuba nga gulagirira abantu ekyokukola
mu lulimi lwe bategeera, mu ngeri gye bategeera, mu nkola ne mu mbeera yaffe ey'omuntu wa bulijjo. Omumyuka wa Katikkiro owookubiri era omuwanika wa Buganda ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa asabye abakulembeze okukomya okwogera obwogezi ku bizibu ebisoomooza abantu wabula bateme empenda ez'okujja abantu mu bwavu. Okutuula awo ku kifugi ne twogera ebintu ebizibu ne tubibulya buli omu ne tulaga buli omu ng'abiraba, tuveeyo tuteekewo enkola ejja abantu baffe mu bizibu bw'ebityo. Era bw'olaba wano abantu baffe beeyiyiza, abantu baffe bakola, abantu baffe bamalirivu okulaba nga bajjayo ebintu ebyo banafunamu ssente okuba obulungi. Awo ze ndaba olina okugendera mu maaso ebizibu weebiri, naye tuwagire nnyo emirimu nga bwe giti ejja abantu baffe mu mbeera embi. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwanga-Bwanika akubiriza abakulembeze okwongera ensimbi mu bantu abayiiya okusobola okwekulaakulana. Nti abantu kati bayiiya nnyo, ekyamazima obuzibu obulabamu ekonomi nti bino bye tusiiba tuwaayiriza abantu n'okubalangira nti tebaagala kukola, kirabika ffe tubalemesa kubanga kiri mu lwatu nti kati ebintu ebyoleseddwa bingi nnyo, naawe kennyini ng'omukulembeze bye weesanga nga oba tobisuubira nti bikolebwa naye nga babikoze. Kati kyendowooza nti tetuvunaanyizibwa kati ffe ng'abakulembeze kwe kuteerawo abantu embeera ebasobozesa okwongera ku ebyo bye bakola. Mugwanya Christopher ng'ono omusomesa agamba nti omwoleso guno guyambye abayizi b'amasomero okuyiga ebintu ebiyinza okubayamba okutandikirawo emirimu. Abaana baffe bayize bingi nnyo, mulimu ebyobulimi. Abaana abamu ba mu Kampala, waliwo yagenze mu mwanyi n'agamba ku tica nje mwanyiziba bweziti, ne bagendamu omutima n'alaba ab'amakolero n'afuna ekirooto. Omanyi omwana bw'omukumira awo nga tamanyi kikyanaaba nkya mu maaso tekikola bulungi, naye abaana bwe bagenda mu makolero ag'enjawulo ne balaba abayiiya ne balaba obwongo nabo ne babeera nga kibatabula, bakula balina ekirooto kye banaabamu. Ate naffe ffennyini twoleseza ennyimba, tugenze ku buli mudaala ne tuwolesa ffe ng'essomero tuyambiddwa nti tulitunze. Pewosa yatandika tulina ka branch aka naye kati tulina branch ezisatu. Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kulikayo Kanyike Kevin n'emboozi eyo. Ate eyo nga tuvuddeyo ye President Museveni awadde abantu mu bitundu by'e Kasese amagezi okulima ebintu ebivaamu ensimbi nti olwo nabo basobole okulaba nga bafunamu ssaako n'okwejumiriza mu bulimi. Ono okwogera bino abadde abakyaliddeko okumanya ebizibu ebibasoomooza. Katubirabe mu bujjuvu. Jako akawuuwo. Omutima omwo mukalwa 200,000 Uganda shillings. Disitulikiti y'e Kasese y'emu ku ezo ezimanyiddwa olw'obutaba na buwagizi bw'amaanyi eri gavumenti y'NRM, wabula embeera eno tebalubedde nga bakulembeddwamu omubaka waabwe Katushabe Godfrey munnakibiina kya FDC okuwaaniza Pulezidenti Museveni mu mizira mu Bukonzo West gy'abadde akyadde. Bo bannakibiina mu bitundu by'enno bagamba nga bawagira ekya Museveni okujja nga tavuganyiziddwa mu kamyufu k'ekibiina mu 2021 okusinziira ku nnyawateeka ng'ono nno ye ssentebe w'eggombolola ye Ihandro. We the people of Bukonjo County West, we support the solo candidature of His Excellency President Museveni come 2021. But Kasese district, we are still waiting for the district split, and where district is one of the districts proposed. Museveni mukogerako eri bano abakubiriza okulima ebintu ebiyinza okuvaamu ensimbi okusinga okulima ebyo ebyokweriira ewaka byagamba tebiyinza kubayamba. That is using agriculture to get money. Ukolesa agriculture ereba shombulo. But then there is money from other sources. Pamba should be grown by somebody of 100 acres or more. Ama hakuna president at aba ute sheika chikumi nembere abo babangabere ibabakalima empamba. Even maize. Nebekusa. Abantu beno bamaze ekiseera ekiwera nga balindiridde pulezidenti okumubuuza ku nsonga z'omukulembeze waabwe w'ennono w'obusinga bwa Rwenzururu omumbereera Mangoma na lunaku ki lwasuubira okuyimbulwa nga ssentebe wa disitulikiti Sibendile Godfrey Bigogo bw'alambulula. Abo abali mukomera manyizo okukwatibwa kwa
we are crying and mourning to bring him back home on his seat as a member of parliament for Bukonzo West. Bwe twogeddeko n'omubaka Katusabe Godfrey ku nsonga lwaki bayise omukulembeze w'eggwanga, ategeeza nti babadde bamwetaaga okuzzaamu amaanyi abavubi ababadde beekokola amagye agaateekebwa ku nnyanja okuziyiza envuba embi ge bagamba nti gabatulugunya enkya n'eggulo. The harassment, the impounding of illegal fish should stop. The stopping did not occur. Instead, they went ahead to mourn the speaker. So what I did was to ask the president to come to this community to see how he could help. Ono agamba nti abavubi bangi mu bitundu by'eno basanze okusomoozebwa nga beewola ensimbi mu banka ne bazisa mu by'okuvuba ate ne zifiiramu era ebintu byabwe biwerako banka zibiwambye. To say, I've heard your cries. I've heard that a lot of kids are no longer going to school. I've heard that you're losing houses to banks because you can no longer pay back the loans you got from the circles of BRAC or banks. So I'm here to say that your houses won't be sold. I'm gonna resuscitate. Babakyala ab'enjawulo bagamba nti ensonga zaabwe ez'enkulaakulana tezituuka wansi ku bantu era nga pulezidenti abadde asaana kujja bino byonna byewulireko. Abantu baffe programs nyingi gavumenti zekoze naye mulimu endala ezitatutuukako naddala ffe ng'abakyala mulimu programs ez'abakyala eziyimiridde okulaba nti omukyala naye wakiri bamusitulako. Kiyombo some county and to see for himself what government has been done and what is actually done in this area. Mu mbeera y'emu n'abavuddeyo okuvuganya ku bifo ebitali bimu mu disitulikiti eno batubuulidde ensonga lwaki beesowoddeyo nga mwe mulinayo okuba nti baasoma naye empaawo kye bakola. Abakyala beeno tusomye n'abayuthi bonna tusomye naye totusanga mu executive positions za gavumenti ng'abakomishona oba executive director oba ki. So twagala naffe tuveeyo tulombingira abakyala baffe babeere ku levo eyo eya executive positions. Ekirala tulina ebirimi bingi mu Kasese. Ono asabye pulezidenti okusooka okufuba okulaba nga gatta bannakasese kubanga balimu amawanga mangi ate nga abakulembeze aba wansi beesuliddeyo gwannagamba ku nsonga ez'enjawulo. Njagala pulezidenti waffe leero akaanyeeko kyo kintu kya coexistence okubeera ewamu n'okubeera n'obuntu kuteekera wamu kujja wamu ne tubeera wamu. Muno mu Kasese tulimu abantu bangi nnimi nnyingi. It's a multicultural place. Robert Kule yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Omwehika nguma mukaya emete kulikayo Robert Kule n'emboozi eyo ate yo nga tuvuddeyo Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Kasule Ndirangwa awadde abazadde b'omu byalo amagezi okwagazisa abaana baabwe okusoma eddiini nti basobole okukula nga babuvunaanyizibwa. Ono asinzidde Kalungu mu Buddu bw'abadde aggulawo emizikiti. Katubirabe mu bujjuvu. Jako akawuuwo. Abayisiraamu b'ekiweesa mu ggombolola y'e Bukulula mu disitulikiti y'e Kalungu Baraza Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Siliman Kasule Ndirangwa Essanyu bw'abadde aggulawo omuzikiti gwa Masjidi Kiweesa Takuwa ng'asoose na kusimba jjinja awagenda okuzimbibwa ennyumba z'abasomesa. Okuzimbibwa ono Supreme Mufti wa Uganda ng'awerekeddwako Supreme Kadhi wa Gweta Masaka ow'ettwale lya Kalungu East Deputy Supreme Mufti Sheikh Kasule Ndirangwa asinzidde eno ne yennyamira olw'amasomero okuggwamu eddiini bw'atyo n'asaba gavumenti okwongera amaanyi mu kusomesa eddiini mu masomero. Era pulezidenti nakimugamba nti amasomero temukyali ddiini, amasomero ga gavumenti besi temala n'akatono, si ddiini y'abasiraamu yokka, ey'abakristaayo, ey'abakatuliki n'ey'abasiraamu temuli. Kye tulaba nti kyabulabe nnyo mu biseera eby'omu maaso mu nsi muno abaana okukula nga tebalina ddiini. Supreme Mufti akubirizza abazadde okuyagazisa abaana baabwe okusoma obusomesa okumalawo ebbula ly'abasomesa mu ggwanga. Amasomero g'ensanze mangi temuli basomesa basiraamu,
bwebaamu yenamba entono abazadde buli omu abeere n'ambasada wa munne ng'abazadde abasiraamu tukubirize abaana baffe n'okubaagazisa okusoma obusomesa kitusobozesa amasomero gaffe okufunamu abasomesa. Supreme Kadi wa Greater Masaka Sheikh Swaibu Nduga asekeredde abo abagamba nti obukulembeze bwa ofisi ya Supreme Mufti Government tebumanyi. Nesinda kuwagira mbagira gavumenti bewagira mufe gavumenti tetuwagira ekintu ekyo katuukera ekyo mukwano gwange atera okwogera ng'akoona ku mutwe gwe ntiba bunafu bwa mutwe ali atera okwogera kakati omutwe guno kubawozaako gwe munafu kakatuyinza kandi gavumenti temanyi. Omubaka omukyala akiikirira abantu b'e Kalungu Hajati Aisha Sekindi aweze okulwanyisa abannakigwanyiza abaagala okubba ettaka ly'amasinzizo. Nakulaba nti obusiraamu tebubbibwa ttaka lyabwe kyokka si busiraamu bwokka tetwandyagadde wamu tuseshinoomu oba ddiini zitusinzizaamu oba ya busiraamu oba ya bukuki oba ya bukristaayo okulabika nti abantu beekrokinga awamu n'okutwalira ddala ettaka naddala ery'eddiini ery'amasomero ery'amalwaliro bannange ettaka liwooma naye tujjukire nti bagenda tuziika mu futi mukaaga zokka. Hajati Hawalule ngono yawomya omutwe mu kuzimba omuzikiti guno aloopedde Supreme Mufti obuzibu bwebasanga mu bitundu by'eno. Ettaka ly'omuzikiti obugazi bw'omuzikiti bwakajja alina olugalo lutawalo bwakajja era tukula mpolampola notuteekawo omulimu ogwo abantu n'ekikozesa ffenna ssebo. Essomero eryo lisomesa oluzungu ne Korani naye nga lisomesa ddala kiwanvusi era nkakasa nti ate ye ssentebe w'omuzikiti guno Haji Kavuma Umaru asabye abayisiraamu okutambulira wamu okusobola okutuuka ku nkulaakulana. Ate n'enkulaakulana eyongere n'olwekyo mbadde mbasaba twongere kubeera bumu tutambulire wamu ng'enkola Nabbi Muhammad sallallahu buli musiraamu munne ab'Omuganda n'olwekyo twongere enkolagana ennungi tuliweze obusiraamu. Jako akawuuwo weewaawo ate n'emboozi eyo tugenda kuwumulamu kati tukomawo n'amawulire amalala mangi tovaawo. Luno lwe lugero lwaffe olwaleero. Ekitaliiwo tekikaabya muto. Kati byonna byonna abanange mbiwulidde ebyolumba okulwala naye nze nina ekiteeso ekigamba olumba luno tulinde omwaka guno guggweko gy'emyezi nga 8 okuva kati. Lwaki nga tugongezayo tenakulongoosa waka otugenda kukugira kwetegeka kimwagala mwetegeka emirundi emeka ate twetegeka mukulu sebo gwosalirawo ekika gwosalirawo mutugende ku mateeka ago sisazeewo obusazi nteseza olinga asalawo hani gwosalirawo ubatoeriwo ubatoyabyalekayo ffe tujja kwama naye bannange baba mutuufu ewaka walabika bubi twetaaga osooka olulongoosaako kuba olumbe lubaamu essanja terujja kubaamu ttenti kunalongoosa essanja tolireete woonoolongoosa naye waliwo abantu abavunanyizibwa bagenda okujja mu lumbe entu efaanana bwetu nate mikwano gyange bwento nga wantu nga wafaanana bwe tekiina ngeri bw'oba olaba nti wakuswaza abakuswaza bateekewuwo ye mbuuza mu myaka 5 mubadde mukola ki okulongoosa? kati nze simanyi kyenyinza kukuddamu sente zoweziri nze nina 5 olina 5 ogenda kunyiga jjute embu 5 bajje kule bandage ate ndi omuntu neso nulamwe mugenda baba senveho ina sente zirina ezange nzimanyi 5 olowooza ogenda kunyiga jjute embu kule bandage mukirozo omukyere mmeka yagala okumenyeza abanne gwena mmeka nze sina nze nina ojja kuzisonda kati bannaye kati kiri mugenda kusonda nze olumbe siganye lubeewo naye nze sente sikola ki siina ate sigenda kubeerawo n'emmotoka gye nali ŋŋambye egenda okukima amazzi biki ngenda gitunda era ekya bampa sente sente zigenda okunyamba okugenda gye mbadde ngenda okuyiya sente gye ngenda okudda mu myezi 9 kati mwe mujja kunkiikirira ekirungi sente muziina eyo yo yenkola yo kyotegeeza ni mu kika kyonna kyonna
emotoka ye yabiye soma amazi agabye nyimbe yekambuze oli musomesi ligogenda okusomeka oba genda oba ogenda oba tobawolekeyo ekitali tekikabya mutonga nze sina buzibu kase ekirungi mwine etaano mwabye bagenda agende wamugaddwa abisaka balagala ekitali tekikabya mutonga genda ali gwozimbira ekitaliiwo tekikaabya muto. Amakulu gali nti omwana yenna omuto agenda okukaaba nga kyakaabira weekiri era ng'akirabako, wabula bw'aba takirabako tasobola kukikaabira. Era ne mu bintu ebirala bwe kityo bwe kiri nti ekintu bw'oba tokirabako tosobola kukiteekako birowoozo byo okusinga ekyo ky'oba olabako. Olwo lwe lubadde olugero lwaffe olwaleero. Eno ye Gigi event tutimba n'okukwata emikolo gamba ng'okwanjula, embaga, birthday parties, tulina ne ba ushers abakuyambako okutuuza abagenyi ku mikolo egy'enjawulo. Gwatwetaaze tusange Gayaza Manyangwa mitazi 2 ku luguudo olugenda ku St. Juliana, oba tukubire ku 703 13 33 89 ne 0751 64 22 84. Gigi event, quality is our future. On the date of 27th, the date of 27th, it will be the day of anointing, but this anointing gagenda kwawukana ku ga bulijjo jangu osazeemu endagaano enkadde ezimu ozimanyi ezimu gwe wazikola endala si gwe wazikola zakolebwa bajjajjaabo jangu okole endagaano ne Katonda jangu okole endagaano y'obugagga jangu okole endagaano y'obulamu jangu okole endagaano y'okuzaala. Gwe Munnayuganda eyali etaze okwongera ku properties zoyina omukisa guguno guzze waliwo ploti etundibwa nga yakyapa ploti eno etundibwa $305,000 naye nga ebintu byakuteesa esangibwa kyali wajjala ku lw'Namugongo okulira n'essindo ly'amafuta erya Mogasi. Ploti eno erimu ennyumba 3 era nga buli nnyumba ya bisenge 2 n'eddiiro era nga biri self-contained ebiyungu ebinaabiro. Nyumya ekindeke ki ngambye gwajeetaaze tukubireko ku 075 15 45 31 oba 070 74 37 18 ngambye ebintu byakuteesa. Are you playing? Afande Mukambwe. Weewaawo nkukulisaayo mu kuwummulamu okwo tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri era nga babakulu mu ddiini ssaako ne bannabyabufuzi balaze embeera ey'obwennyamivu olw'engeri y'abalamuzi ba kkooti ensukkulumu gye bakuttemu omusango gwa age limit ogwali gwasalibwa kkooti ey'Embaale. Bano bagamba abalamuzi bano tebakyakolera ggwanga wabula bakolera omuntu omu. Katubirabe mu bujjuvu. Jako Akawuuwo. The decision of the Constitutional Court is upheld. This appeal therefore fails.
His Grace Stanley Ntagali agamba nti obwenkanya n'emirembe bye bintu byetusibwa mu ggwanga lyattu Uganda olw'ekitongole ekiramuza okulemera okuteeka mu nkola ebyo byokka ebisaana okukolebwa kubanga weesanga ng'ettaka ly'omwavu litwalibwa omugagga olw'okuwaayo enguzi so nga kino abagagga bakikola okukaabya abaavu nga n'abasinze okukaaba mulimu bannamwandu ne bamulekwa saako n'abantu abalala abali obubi. Careful and caring for people is what we miss in our country today. Justice is not being executed. But we thank God, I believe there are still very faithful members of the judiciary, the lawyers and the judges. But when you are poor, your land can be taken by a rich person, even when you go to court. You have nobody to pay for you, to pay for the lawyers, and then you end up the family land. I have said before, even for widows and orphans, mu ngeri y'emu ono era agamba nti abantu bangi bakaaba nga bayita mu kubonaabona naddala bamulekwa wamu ne bannamwandu olw'abantu baabwe okuttibwa nga watali nsonga yonna. In our communities, people are suffering. In our families, divorce is rampant. Domestic violence continues. Children are suffering and youth, women. There are many widows and orphans because their husbands are killed or their fathers are killed innocently because even someone has a phone or has a motorcycle, killing, murdering, stealing continue in our communities. Sali Isaac Keisi ngono yatwala nabweru ku lukiiko lwa Nansana Municipality agamba nti abalamuzi ba kkooti ensukkulumu kye basazeewo ku tteeka ly'ekkomo ku myaka eryayisa ababaka gye buvuddeko kyalaze okwekubira okw'amaanyi saako n'okulaga nti abalamuzi bano bo tebakolera bantu wabula bakolera gavumenti eri mu buyinza. But infringed on the constitution in the process of enactment of the constitution, the act cannot be allowed to stand and is hereby annulled. Nti twali tusuubira nti naye kijja kuba bwe kityo. Jjukira nti wali abalamuzi abalonda era nze ndabira ddala nga opposition yakusikuwalinze nnyo okulaba nga twafunyeeko abantu balamuzi basatu banna gamba kiraga nti nno nti ddala abantu n'abalamuzi nezika eddamu zitaasa okulaba ekituufu naye nga tugenda mu nnaku zino enkulu kino ekiseera kibeera kya kwenenya era nga twandisuubidde nti kati buli muntu yenayonebadde gavumenti yandibadde yenenya bwenenya. Ono agamba nti abalamuzi kye bakoze mu kiseera ky'okufundikira ekisiibo si kya Bwakatonda era nga basaana beenenye olw'okutunda ensi yaabwe nga bino nno Yesu Kristo bye yafiirira ku musaalaba okulaba nga biggwawo. Nti okutaawa okutulugunya abannabyabufuzi olw'okuba tuli mu kugumya byabufuzi naye tekikola n'akatono. Ensaawo yandibadde tuleka buli muntu n'akola kyalina okukola kubanga tujjukira nti no Yesu yagibwa ku musaalaba ate n'azuukira n'okikira akaseera kandibadde kakwekuba mu kifuba. Ssemaganda Nicholas munnabyabufuzi okuva e Bukoto ayozaayozezza bannayuganda olw'okutuuka ku mazuukira g'omulokozi newankubadde nga bize mu kaseera ng'eggwanga liri mu kiyongobero lw'abalamuzi kye bakoze mu mbeera y'ebyobufuzi. Okutuuka ku mazuukira amalungi tetwafunye ekyekango era njagala okukungubaga wamu nammwe olw'ensonga nti constitution yaffe yaleepingiddwa omulundi ogwokubiri. Ono asinzidde wano n'asaba abali ku ludda oluwabula gavumenti okukkiriza Yesu Kristo mu kiseera kino eky'amazuukira n'abazuukirire mu bo beegatte babeere bumu mu kalulu ka 2021 basobole okuwangula obukulembeze bw'eggwanga lino. Kristo azuukirire mu mitima gyaffe naddala abali ku ludda oluwabula gavumenti kubanga sijja kugamba nti oluwakanya gavumenti tulina kubeera bawabuzi azuukirire muffe bennyini abali ku ludda oluwabula gavumenti tusooke twegatte. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. But infringed on the constitution in the process of enactment of the constitution, the act cannot be allowed to stand and is hereby annulled. Jako Akawuuwo kulikayo Stephen Tumusiime n'emboozi eyo. Ate yo nga tuvuddeyo y'omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Nuhu Kiyimba asabye abavubuka abasomyeko obutakulembeza mpapula zaabwe wabula basobole okukola ekyo kye basobola okukola okulaba nga bawangaalira ku mirimu. Katubirabe. Jako Akawuuwo
Abayizi abasoba mu 408 be bakonde certificate zaabwe wamu ne diploma mu masomo ag'enjawulo ku ttendekero lya Data Mining Business and Technical Education ku Matikkira ag'omulundi ogw'omusanvu bukyanga ettendekero lino litandikibwawo. Omukolo guno gwetabiddwako ab'ebitiibwa ab'enjawulo ssaako n'abazadde ab'abayizi abatikkiddwa era nga gugguddwawo n'okusanyusibwamu okuva eri abayizi. Abadde omugenyi omukulu ng'ono ye mwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda era avunaanyizibwa ku byamawulire kabineti abagenyi wamu n'ensonga endala ow'ekitiibwa Nuwa Kiyimba alabudde abayizi ku by'okukulembeza empapula kubanga ensi teyeetaaga mpapula zaabwe wabula yeetaaga kye basobola okukola. Ensi teyeetaaga mpapula zammwe, ensi yeetaaga ebyo bye muyize bye mugenda tugabanyizaako nga muweereza obulungi. Abasomesa babawadde buli kye beetaaga obbawa, buli kye balina obbawa era kye bateekeddwa obbawa bakibawadde. Kaakati kiri erimu okutulaga oba ku data mine mwayitawo ne musibira bwayiisi, oba ku data mine mwayimirirawo ne musoma era mugenda otulaga ekyo kimulinawo. Ono awagidde amatendekero nga gano ag'ebyemikono bw'atyo n'ategeeza nga Ssaabasajja bwe yakataddeko ennyesira mu nteekateeka ze ez'okulaba ng'asomesa abaana. Era ne Ssaabasajja Kabaka ensonga eno eri ku mwanjo mu nteekateeka ze era ensimbi nnyingi empologoma zeetadde okulaba nti abaana batendekebwa mu masomo gano ag'emikono, okulaba nti abavubuka bano bateekebwateekebwa bulungi. Abavubuka ennaku zino bangi bettanidde okugenda ebweru mu nsi z'abawalabu. Bw'oyogera nabo bagamba nti titukyeyagalidde naye tunaakola ki? Mu ngeri y'emu ssenkulu w'ettendekero lino Mathias Mpuuga asabye abayizi okubeera abeegendereza kubanga obulamu kati bwe bayingiridde bwanjawulo nnyo ku obwo bw'essomero bwe bavuddemu. I would like to encourage the younger people we are here to send to the world of work to realize that the world of work is different from the world of school. In school, you have the luxury of even getting away with murder, in quotes. You have the luxury of spending your day in the shelters of Kampala, in the cinema halls, wherever you think, at the beach. Onannyonnyodde ku nteekateeka zaabwe ez'okuteekawo essomo eri ebyamafuta wamu n'okwokya ebyuma ng'enkola enagaziya akatale ak'emirimu n'okukendeeza omuwendo gw'abawala abatwalibwa ebuwalabu okukola obwayaaya. Tetugenda kusimba lumonde naye musingi ogw'okuzimba ekizimbe ekijja ne tugenda okuteeka ebyuma bye twagula e Germany weebiri awo okutraininga abaana baffe abato abaagala okukola emirimu mu mafactory ag'amaanyi n'abaagala okugenda okukola mu bitundu gye basima oil, okwokya ebyuma, abamanyi abo abali ataddeko mu nsi gye basima oil. Babatikkiddwa batubuulidde okusomoozebwa kwe bayitamu wakati mu kumaliriza emisomo gyabwe. Oyinza okuba tofunye ssente za tuition mu budde naye ng'ate olina ozifuna obaddi ekirala kwe kuuma obudde kintu kyekibadde kimpa nnyo obuzibu like kasifuna time nze esoma naye nga nkuba nnyonyo nensoma. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kulikayo Mukiibi Samuel Kebo n'emboozi eyo ate tugenda kuwummulamu tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu tovaawo.
Fuwa nnyo. Hello. Fuwa nnyo. Are you playing? Afande Mukambwe. Breaking news. Kakati gano ge gatasobola kulinda ebonize sabukulu omuzanyo omupya Love Triangle lenya era omusasi waffe gyali nnyo kubitutuusaako kuno gwabyewuunya owayi gwabyewuunyo mpozi baguyitaani Love Triangle mu Luganda lenya bampe ku mukyalo oyo wanyi Love Triangle naye nga gunanyuma ebonize mukitegeera era ate oyani alwanira akazindaalo egwe nkumanyi kati abantu basubire ki mu Love Triangle nedda tukozese Luganda ekyasinze mu zonna yesu magonja waba kiki ekiri mu muzanyo mugenda kulaba love ate olabika ogitegeera nona mugenda kakasi Love Triangle lenya Love Triangle n'omuzungu ayogedde lenya oba gulimu ki guno gwakabi gwaki naye byogera obitegeera bulungi nja kukiriza kulwokutano nga 12 ebo ku theatre Labonita ne Red Carpet batwanjulire n'abawala baneetaba mu mpaka za Miss Cave ez'akamalirizo weyongereyo 13 ne 14 ne Easter weekend yonna Love Triangle lenya Stowell Therapy Services tujjanjaba endwadde nga sukaali, pressure, ulcers, omugongo oguseeseetuse, ebinywanga byesiba, okusanyalala, ebigere bibabuukirira, omutwe oguluma buli kaseera, kamunguluze, okumyukirira amaaso, prostate cancer w'abasajja nga yakatandika, abasajja abateesobola nga sukaali yabakuba, abakyala abalina ebizimba ku nnabaana oba fibroids, enseke eziruma nga zaazibikira, tuwonya ebizibu by'abakyala abagenda mu nsonga ng'obulumi obuleetebwa cramps, tusembeza amagi g'abakyala n'osobola okufuna olubuto, tuwonya candida mu abakyala n'abaami abatalina appetite oba obwagazi mutweyune. Bino byonna babijjanjaba mu ngeri y'ekikugu nga bakozesa ekitanda ekyetambuza kyokka. Tulina omukeeka gwaffe gwe mwebakako naddala mu abakyala n'otuuyana era nga gulimu ekirungo kya anti-aging ekiwonya embalabe obutulututtu n'enkanyanya. Ekirungo kino ekya anti-aging kireetera omukyala okusigala ng'agenda mu nsonga paka ku myaka 55 ku 6 gw'omukyala yeebase ku mukeeka gwaffe guno w'omalirayo ddoozi yaffe kiba kizibu omuntu okutegeera emyaka gy'olina. Ekirungo kino ekya anti-aging kiziyiza envi paka ku myaka 6 ne bwe ziba zaakatandika zikomaawo. Stowell Therapy Services tusangibwa ku Gaba Road nga wakava ku American Embassy ey'Ensambya ku kizimbe kye bayita Tulipati Mazima Mall okuliraana Umeme Offices Ensambya. Tukubireko ku 0772 43 44 36 oba 0701 0772 28. Eno ya Easter Beach Carnival cheza Easter Monday y'omwaka guno yakuyingira mu byafaayo ku Aero Beach Entebbe mu Nnyonyi anti Luba Events eyabudde bakomedian n'abayimbi bonna mu ggwanga bawadde ku stage gaggadde esokedde ddala ku lubalama lw'ennyanja n'entimba obwaguuga era nga guno gwe gunaaba omulundi ogusokedde ddala okuba n'empaka z'amate okuva mu bizinga byonna mu ggwanga era ng'omuwanguzi nte owakubiri mbuzi owakusatu ndiga owakuna nkoko jangu ne famire yonna muli ekyennyanja nga bw'odigida mulete n'abaana ebyokuzanyisa byonna weebiri omuli bouncing castles ne bakazanyikirizi b'abaana bonna ng'eseza omuto bikukujju vinjajingo tosubwa okulinnyako mu nnyonyi ku bwereere okuvuga mu lyato ne zi speedboat okuzanya endiba mu musenyu n'ebirala bingi byonna ku Easter Monday ku Aero Beach Entebbe mu Easter Beach Carnival emiryango gigulawo saa 2 ez'okumakya okuyingira mu dda ate abato budo byonna bikutuusibwako ekizigo sure deal Centenary Bank ne Soda Wali Ham olwo ne bitegekebwa Luba Event. Gakusangirizaawo ganaatera okubaawo oba owulira mawulire kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kya kigudde waani wonna w'oli kijja kukutuukako. ABS TV jako Akawuuwo tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu nga tukyakutwala mu maaso n'okulaga amawulire nga bwe gatambudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bba abakkiriza abawerako basuze beesunga mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'olunaku olw'enkya era abawerako basaze ebisolo ng'akabonero ak'okusanyuka. Tukuleetedde bibadde e Kasese katubirabe. Jako Akawuuwo.
Abasuubuzi b'ennyama mu disitulikiti y'e Kasese basabye poliisi y'ebidduka okuziyiza ennyama eva wabweru wa disitulikiti yaabwe obutayingizibwa olwo nabo basobole okwenogera ku nnusu mu mazuukira gano. Ennyama ezibasanga zirwadde ate ennyama ezibasanga nga fano Kasese municipality tuzikiriza yinze kulembera operation yakwata ez'ennyama n'abadokita bonka tubazikiriza kukyako bano abantu ba highway ababeera mu kkuba bakola checkpoint bebakkiriza ennyama ezokola ki kuyingira mu Kasese. Tubadde tusaba ba highway ababeera ku kkubo batuyambe ennyama ezivasanga Kampala eno Kasese bagyonoona. Kasese y'emu ku disitulikiti eziyingiza ennyama ebaagiddwa okuva mu disitulikiti endala ng'okusinga eva Kiruhuura era ng'etambuzibwa mu konteyina. Eno Kasese bagyonoona baleeta n'obugulu bw'enkoko n'emitwe y'enkoko bagireeta eno Kasese balooza eno Kasese nibafa kalimba yona gasiya bagireeta Kasese bwe naakwata oyo omuntu nja kumutwala mu mbuga za gavumenti. Agaba Chelsea agamba nti mu sizoni eno abantu tebalina ssente era nga bangi batadde ente ku katale okwefunira ku nsimbi nga n'olwekyo nabo basanye okulekebwa beenogere ku nnusu. Ennyama gy'olwaleero tugiguziza mutwalo gumu mu 1,200 kubanga Nyabusozi ente ya kilo 10 tubadde tukigula ente ya kilo 10 tubadde tukigula $1,000,000. Saawa zino Nyabusozi kale Kiruhuura n'entungamu ente zirinnye nnyo naye eno Kasese ennyama tuziguza mutwalo gumu mu 1,000 kubanga abantu tebalina ssente. Dr. Kibaya Johnson omusawo w'ebisolo akakasizza ente 56 ezibaagiddwa olwaleero era nga tezibadde na buzibu bwonna. Started at 4 and we are now at we have reached 8. So far the slaughter has gone up to 51 animals slaughtered and 7 were taken alive. Ono awadde abantu amagezi okusobola okwekenneenya ennyama nga bagenda okugigula etalina sitampu bagyenenye tebagigulira ddala. We are putting a stamp and I encourage consumers to eat those animals with stamps or all those carcass with stamp. And after here we are moving in some suburbs to check those animals which have no stamp. Ate mu mbeera y'emu abantu ab'enjawulo baagaliza abantu baabwe amazuukira amalungi nga mu betwogeddeko nabo be ba St. George Junior School e Kazo nga bannono bagaliza abazadde b'abaana baabwe amazuukira amalungi. Abazadde baffe abalungi abatuwuliriza mwenna abalungi abanyumirwa ABS n'abagiraba wano ku St. George tubaagaliza Easter ennungi amazaalibwa ga Mukama waffe amalungi. Twagaliza abaana baffe, our children wish you a happy Easter. Our well wishers, our sponsors, our proprietors wish you a happy Easter. Wano twagira nnyo Jaka Akawuuwo program tujagala nnyo era etunyumira nnyo era tusaba abawuliriza n'abalabi ba ABS mwekumire ku Jawa Akawuuwo etunyumira nnyo. Kandi turashaka kubabwira ko tushaka kubishimisha Easter nziza yuzuye ibyishimo, Easter yuzuyemo ibintu byiza, kadusaba Imana ibahereza ubuzima. Lutaya Joseph akulira somero lino awadde abazadde amagezi okuteeka eriiso George ku baana baabwe mu kiseera eky'oluwummula baleme okwononebwa emikwano emikyamu. Tubaagala tubasaba abaana baffe nga bajja mu luwummula bateekeko eriiso mubakuume mubaagale ate mubatangire emikwano emibi n'okulaba ebifaananyi ebibi ebiyinza okutabulatabula enjiga yaabwe n'enkula yaabwe ng'abaana. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Na nawatakiza Easter mzuri na rafiki zangu na wazazi yangu na walimu yangu na kwa St. Jude tunasoma. Weewaawo ate batugendako mawulire g'ebyemizannyo yeggolola Moses ng'ali mu kaweefube w'okutumbula ebitone mu Uganda atandikidde hoyima olunaku olw'enkya n'oluzannyo olw'amaanyi bw'anaaba ttunka ne Munnakenya.
jako akawuuwo. Lola Moses ng'agenda mu maaso n'okunoonya ssaako n'okutumbula ebitone eby'abaana mu ggwanga lyonna n'enkola ya talent search ng'ekulembeddwa mu Golola Talent Academy atandikidde mu disitulikiti y'e Hoima gy'agenda okuzannyira ne munnansi w'eggwanga erya Kenya Odhiambo Michael. Golola! Oluzannya luno nga si lwa musipi lugenda kubeera olunaku olw'enkya e Hoima ku kisaawe ekya Boma Grounds era nga wetwogerera n'omutegesi w'oluzannya luno Muhwezi akasiza ng'enteekateeka zonna bwe ziwedde e Hoima era nga n'omuzannyi w'ensambagero Odhiambo Mike atuuse mu ggwanga. Tumaze dda okweteekateeka tujja kubeera ku Hoima Boma Grounds era abavubuka bali kumpi n'okumaliriza okuteekateeka ekifo security weeri. Abantu b'e Hoima bajumbidde nnyo ekintu kino so tuli ready e Hoima ate omuzanyi agenda kulwana ne Golola Moses. Ono gye buvuddeko yanjula ettaka eryagulibwa obukadde 25 okuteekebwako ebifo awatendekebwa emizannyo egy'enjawulo era ng'agamba nti eyaliwaayo nga tebatunuulidde kickboxing yekka wabula n'emizannyo emirala omuli omupiira ebikonde okubaka emisinde wamu n'ebirala nga lyakwasibwa Golola Moses akulemberamu omulimu gw'okuvumbula n'okutumbula ebitone mu Hoima District. Ab'omupiira twagala buli muntu yenna abakyala ba netball abakola buli kimu kyonna talents Katonda ze yatuwa tuzijeyo so tutandikidde mu kickboxing lwa Golola Moses kubanga eyo ye speciality jalina naye tugenda kupromotinga buli muzanyo gwonna buli talent Katonda ze yatuwa. Muhwezi agamba nti balonda Golola Moses okukulemberamu omulimu guno olw'ensonga nti akola ng'ekyokulabirako eri abaana olw'obuwanguzi bwatuuseeko ate ne bakizuula ng'alina n'ekirooto eky'okuyamba abalala ng'ayita mu Golola Talent Academy kwe kusalawo n'okufuna omulwanyi w'amaanyi munnakenya Odhiambo Michael olwo balaga abaana obukodyo kubatandikira okufuuka ab'omutawaana. Yenga champion amanyiddwa nnyo e Hoima ekikuubi abantu bamwagala nnyo era abavubuka bangi nnyo babadde bagezaako kumuyigirako bagala abatraining nabo babeere champions nga ye so bwe namutuukirira naye yalaga interest nti ayagala kukola Golola Moses Talent Academy na Training Center mu regions. Salina Sifu yakusakidde eggulire lino okulwayo ABS TV jako Akawuuwo agono ge tusobodde okutuusaako ekiro ky'olwaleero mbadde nabo mareste yoga kutuusaako era nga mbadde ne munnange Mwenyango Mase mbagaliza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo amalungi musule bulungi mweraba. Akawuuwo tusinziira ku experience n'obumanyikirizo obutuyina abakozesa enzaga bwetyo bubeeyisa jaka Akawuuwo afande ajja tubuulira enjaga gyagijja ajja gituma jaka Akawuuwo enjaga ya poliisi enjaga yegireeta nekiba kugwe afande ajja tubuulira enjaga gyagijja ajja gituma Bwegaba mawulire ketonye kegwake jako Akawuuwo ABS TV. Tukeera kutawuka ku makya n'akawungeezi. Obubenje obugwawo ku nguudo ez'enjawulo kiva ku nvuga mbi oba butagoberera mateeka. Ekkubo lino kale lirimu enfuufu nnyo abamu kirabika tebalaba n'olwekyo mmotoka evudde eno ku misinde. Amawulire omuli kigudde waani ag'ebyemizannyo Piero anapigwa kule jako Akawuuwo n'abasirikale abapoliisi abeefuula mu simanyi batabangula eggwanga lino olwokuba poliisi tujja kubamenya embafu tuli bannayuganda batuuze mu buli kanyomero. Inspector General of Police okulaba nga tutandikawo national security eya boda wano ku ABS TV nange nabo mareste ne munange Semaganda Fox SARS muzzukulu wa Katongole amawulire jako Akawuuwo kyafuuka kitundu ku ffe wano ku ABS TV mu buli kanyomero ssaawa 3 ez'ekiro
ABS TV ekuumuza ebirowoozo. Gakusangirizaawo ganaatera okubaawo oba owulira mawulire kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kyakigudde waani wonna wooli kijja kukutuukako. Akawuuwo ekikolwa parliament luno olwa defense kutuusaako. Who is that one that made you go